Ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga erambika ku ngeri bannansi gye balina okufunamu paasipooti zaabwe wabula n'okutuusa olunaku olwaleero abamu bakyakola ensobi nnyingi ekiremesezza bangi okuzifuna. Salt TV n'omunnyo ku nsonga. Bannayuganda abasobodde okusaba paasipooti zaabwe ne bazisasulira tebazifuna nga n'abamu abazisabye bakyakolamu ensobi naddala abo abasabira abaana baabwe. Simon Mundey omwogezi wa Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga agamba batubidde ne paasipooti ezisoba mu 1,500 ezaasabibwa abazadde nga zaakuweebwa abaana baabwe kyokka baakizuula nti baakolamu ensobi ezitagambika. Twagezezaako okutunula mu nsonga lwaki paasipooti zino zigaanidde ku sisitemu naye ne tukizuula nti ensonga enkulu ennyo y'abazadde okuteekamu information etali ntuufu. Osanga omuntu nga nze Mundeyi nsabira mutabani wange paasipooti mu kifo ky'okuteekamu amaanya ga mutabani wange ate ne nteekamu amaanya gange. Ayongeddeko nti nga Ministry tebasobola kuzifulumya okutuusa nga buli kimu kikoleddwa mu mateeka ageetaagisa. Tusaba abazadde bwe muva musaba obutabu buno obw'abaana abato mufube nnyo okufuna birth certificate nga zino ziva kano akawanvu kano nga kuliko n'eniini ennaku zino bateekako niini wadde nga abaana tebanatuusa kufuna endagamuntu eno endagamuntu ebeerako emyaka gyetandikirako naye abaana abato baweebwa numbers ze tuyita national identification numbers NIN. So kasita oba nga olina NIN ne birth certificate eyo ebyo byoleeta ne letter of consent ebbaluwa ekkiriza omwana okufuna passport. So olina okuba nga oli muzadde w'omwana oba oli maama oba taata omu ku abo ayinza okuleeta omwana n'ebbaluwa eraga nti amukkiriza okufuna passport ne tumukolera passport mu bwangu n'alaba nti tafuna buzibu. Simon Mundey agenze mu maaso n'ategeeza nti waliwo n'abalala basoba mu 3,000 nga bano basaba paasipooti ez'ekikungu kye batali. N'ategeeza nti bano tebasobola kuzifuna nga bw'aluŋŋamya. Naye kati osanga omuntu atalina kyali ordinary Ugandani ate nga ataddemu paasipooti eno ey'ekikungu ate nga amaze n'okusasula mu banka $50,000. Kati niwesanga nti paasipooti tesobola kugenda kuba processed. Ezo bwe zityo mu system zirimu zikunuukiriza mu 3,000 eziri mu system. Passport diplomatic passport ezasabibwa abantu abalowooza nti okufuna paasipooti eyo olina nga okuba nga olinamu kasente. So nga passport si bya sente ya etteeka lye likuwa paasipooti eyo. Abalowooza nti abaana basobola okutambulira ku paasipooti z'abakadde baabwe abatangaazizza bw'ati. Tukubiriza Abannayuganda bw'oba osaba paasipooti y'omwana naawe yo yennyini ogezeeko okulaba nti otegeera kategole ya paasipooti gy'osabye oleme okusasulira weereere kubanga bw'osasula sente ezo Uganda Revenue Authority zikudiza naye ebiseera ebisinga kitwala banga ddene ate n'okwetooloola kungi. Alabudde bannayuganda okukomya okuwabusibwanga abafere mu nsonga ez'okufuna paasipooti kubanga tebasobola kuzibakolera era bakomekkereza bakaaba. So era tubakubiriza muleme okugenda ku bano abafere abasibi b'ettaayi ababeerawo nga ku lufulaawo. Sigambye nti buli musibi wa ttaayi mufere naye nga waliwo ababeerawo nga ku lufulaawo wabweru nga bagezaako okuwudiza okukwata abantu obujega okubajja ku ssente. Kyokka abamu ku bazadde be tusobodde okwogerako nabo bagamba obuzibu buva ku butabeera na ndagamuntu so nga ate na zino kimu ku ebyo byetaagibwa mu kufuna paasipooti zino. Ekye bandibadde balina okukola nti omuntu bw'obeera ng'ogenda okufuna omwana olina okumakinga sure nti amanya amatuufu agali recorded ku birth certificate ge gatambula kubanga ate particular point waba waliwo obuzibu omuntu bw'aba agoberera gundi eyo n'asanga ng'amanya ate ganjawulo ekyo kibeera kireetedde ki
kireetedde omwana challenge. Francis Kibuuka Amooti omubaka wa President mu disitulikiti y'Emituuma agamba n'abakola passport balina obuzibu kubanga naye kyamutuukako. Abawandiika nabo mbanenyamu. Waliwo oluusi bavubuka oba kati n'atuuka okugamba erinnya lyo ndaba gwanvu nnyo nze kandi Kibuuka n'alifuula Kibu. Nze nina bazigattirawo. Olumu baali balinnemesa okuliteeka ku biwandiiko byange. Naye okusoma kwange nasoma nga ndi Kibuuka Francis bazigattirawo Amooti gonna gali ku certificate zange ez'obuyigirize. Kati bwe mba nfuna passport era nakyo kinkakatako okulaba nti gagenda ku passport oba ku ID. Naye twakeeyana n'akavubuka akaali kawandiika tekako amannya gange nti nedda ID neefuluma nga amannya gange gasazeeko kuba ye yali takkiriziganya na kyakuwandiika linnya lyange eggwanvu. Abalala boogedde ku nsimbi ze basasula mu kufuna passport zino. For me as an individual, I have not had challenges in obtaining passports. What I believe in is that before I do anything, I like researching. I like reading about it, understanding the processes that I have to follow, and then going ahead and doing. All these things about doing and also being confident that what you're doing is right. It is very important in life that you uphold integrity. Omunyo ku nsonga ku Salt TV, Byola Gabriel.